Mugamba mutya abalungi baffe abeekumira ku Kibozi Pro Max Media UG kansubire nti no muli bulungi era nga buli kimu kibatambulira bulungi. Mukama yeebali abakumye nga muli balamu abaviiriddwako abaabwe Mukama Katonda abagumye ate Mukama bawo basanyusizza Mukama atusaasire essanyu ligenderaawo waleme kubeerawo maziga ate agana kuwaza kitegedde weewaawo obulamu bubeeramu obuwonvu n'obukko naye katusabe Mukama atutwaliraawo nabagamba ng'olina emboozi yo oba nga wandyagadde okubeera ng'ojjako wano ku Kibozi Pro Max Media UG osobola okutukubirako ku namba y'essimu 0785286512 amanya Nalumasi Jacqueline nga bulijjo ndi wano ne oba mwanjule ntya kaye yanjule agamba ki Jacqueline sigamba ogamba otya sibo bananga balabi baffe mwebale kubeera nga mwagala nnyo Kibozi Pro Max mwebale kuwagira Kibozi Pro Max mugamba mutya mugyebaleko amanya nze Edi kyendowooza nti engeri gye twali ku mikolo byagamba tugenze kusimba nyiriri nsibuka nkomaawo okomaawo toyagala bamayenda bakomaawo okay okola mulimu ki nze nkola emirimu mingi ndi muzanyi wa firimu ndi musajja muzimbi njogera ku mikolo bwentyo bingi okitegedde MC wa mwali wano ozanyira mu kibiina ki nzanyira mu Wings Films Uganda nsinziira sayisa okulaba wano ku Kibozi Pro Max nange nesimye okubeerako nammwe aba Kibozi Pro Max omanyi tuyina emboozi zitubeeramu eyo ne bakyala bannange owulira mubeera mu kugeya tetugeya bayirayo tetugeya okugeya tekukyaliwo simanyi lwaki naye ng'ebyokugeya ebintu ebyo byaggwawo ndowooza old fashion but tubeera twogeramuko ng'abakyala ensonga z'abakyala kati ng'owulira beemulugunya simanyi nnaku zino abasajja oba mulyaki oba butto yayitiridde oba sukaali gwe muyitirize oba ebiwoomerera bingi ennaku zino simanyi kikituukawo naye n'owulira oli bayirawo somu basuka bawera kubanga oli ng'agamba nze omusajja wange tamalaako gwe nno nowuukaleekale bikini eno nekino oli n'agamba nze owange biki okitegeera ensonga bwe zityo naye kyeneebuuza olowooza sexy yandibadde wa bbanga ki oba yandiwangadde bbanga ki kubanga kyemmanyi nti nze ndaba ebintu bino birabika obikwasa bwannabwala mbuka nabwala ate ntya naye ku nsonga eyo nze ndowooza abaami ekyamazima namwe abakyala benyumenye mulemeddwa okuteekateeka abaami enteekateeka okuviira ddala mu ebyokulya embeera eyawako okubeera ng'omuntu ali stable okweraliikirira okweyo byonna bivaako amaanyi g'omuntu okubula naye ate mu byendabirira byokulya tetumanyi gye mutambulira biki bye mulya naye wamukomawo waneene waka era tuba tufumbye emmere eya bulijjo anti nazi kuno abaami abakyala bateekateekerangako abasajja baabwe ne bateekekeranga bondaba nti muwogo n'alya ku muwogo n'alya ku kinyeebwa n'alinywa kakaawa okategeera ebintu ebifaanaganako bwe bityo abakyala babitegekeranga abaami baabwe naye olwaleero bwe tugendera ddala ku mulamwa gwogezako okugamba nti omuntu yandibadde ebbanga ki mu mbeera eyo nze ndowooza ebbanga eryandibadde ddene kuba nze mpuliramu abasajja abamu nga babalimbalimba nabalimbalimba nti nze mala essaawa nnamba nga ndi omwo nze mala eddakiika 45 nga ndi awo ssaawa nnamba ng'oli kuki abasajja abamu bawulira nga babyogera naye omusajja bwebanga okakkanyiza obwongo bwo ddala nga ogenda ku nsonga eyo n'oteekateeka bulungi mukyalawo n'omuteekateeka ennaku zino mwina akagambo kemwogera oba kale kanjoge kampisa eri mu luganda lwaffe nemegenda mu luzungu omukyala n'omunyonyogera n'otegeera nti kati omukyala
ayidde ekyandibadde ekinene nnyo eddakiika omuzungu kyayita romance omanyi ebigambo ebimu ebyo ogenda n'okyogera n'owulira nga kiringa ng'ekiwemula naye bw'omala okuteekateeka omukyala obulungi ekinene kyandibadde ekiika 15 kwali kubanga ogenda okutandika munno naye aba yakyagadde ddala lwakuba nti abantu abamu Mukama yakola ku ekitonde ekisajja ekitonde ekisajja kyangwa mangu okugenda mu mbeera eyo kati agenda okugamba nti omanyi atandika okukwatako ye nga yagenze dda mu mbeera eyo kati wakati mu mbeera abamu balemwa okwekontrolinga kati goba yakakukwatako abeera nga alagira jukira nti ye aba yagenze ddala mu system nga yatandise dda kati gwe jukira batanaba kufuna gwe batonda bakifuna bulungi yogayoga nga akumezze yaba yakakumega bato olwokuba nti yaba yagenzeemu dda nga yemegga abatamezze aba yemezze olowooza obwongo bw'omusajja alina bugira batya okubeera nga tamegga mangu ekisooka omanyi sexi ndowooza era si ndowooza sexi bwongo gwe buli lwotandika okugamba nti oyingidde mu kikolwa ekyo oba like nga otandise omusajja okugamba nti owaaye tetuutambule ndowooza ontegedde musajja mukulu awoga tetuutambule gwe naawe mutima gwo notandika okugamba nti tujja kutambula ontegeera kati kasi omutegeeza nti tujja kutambula ye ng'atandika olugendo lwe newankubadde oba okyali mu mboozi wano bakyali mu kweteekateeka ye abayira mu lugendo tubula nti abantu abamu abasajja abamu oluba okutambula bwati olwokuba nti aba yatandise dde okutambula mu birowoozo oluba okutambula bwati ye ng'atuuse kyokka munne aba atandika butandiikiza ogenda okutula bwati ku ngatto ng'ebisooto bimu oba akafufu nga kamukutte dda so mu mbeera yonna yonna abaami mbakubiriza nti oteekeddwa okwekubiriza mu birowoozo byo nti oba tonnatandika kutambula teweepapya mu birowoozo twepapya nnyo abaami beepapya nnyo mu mbeera eyo neyeepapya mu birowoozo bye n'atandika okutambula olugendo nga tannatambula oba ntegeerekeka buli lwogezako okutambula nga tonnatambula ogenda okujja kyova owulira nti omusajja nti yabadde atambula yakatandika olugendo neyeetegula wansi olowooza omukazi naye asobola oleetera kika kya mukazi kye kiyinza oleetera omusajja okubeera nga atuuka mangu ekika ky'omukazi is it possible nti omukazi asobola oleetera omusajja oyo okutuuka amangu omusajja oba teweeteekateeka bulungi nnyo Mungu yakola ekitonde kimmwe yakikola nga kirimu ebisoko kirimu ebisoko osobola okusiŋŋaana omukyala omu nga embeera ye gye yakula oba nkyogere ntya wali olidde ku omanyi kye bayita okuumuuka lumonda akuumuuka ng'omukyala mu mbeera eyo ng'oli akuumuuka kati omuntu oyo gutwandiyise nti akuumuuka abeera nga bw'onoolaba gaamu alina engeri gy'akukwata nakukwata kati omuntu oyo bw'obanga teweegendereza gwe omwami nga tosobola kwekontrolinga oyinza okwekangira oba wakatambula n'akufuna n'akufuna kati gwe omusajja olina kubeera mwegendereza nnyo ate n'abaami abamu tupapa tugumira nnyo mu mbeera eyo kati bw'osanga omuntu ng'oyo waliwo embeera nga bw'onoogamba nti ojjukira ebintu by'emisinde bwe twagamba nti get on your marks wabeerango gye bayitanga 10 ne wabeerawo 25 n'5 kati omuntu eyaddukanga emirundi 50 mu 10 teyasobolanga kati abantu abasinga mu mbeera eyo tubeera mu sitayiro ya mirundi 10 totandika kufubutuka mpola bw'owuliranga akooye munno munyumizeeyo kaboozi yadde nga muli mu mbeera eyo munnange kiki ogamba otya Mungu nga yakukola bwati wakikola otya kati n'atandika okuwuliriza endowooza eyo n'atandika kuwuliriza birowoozo byo naye nga munda muli era kimunyumira so okitegeera kati n'omala okweteekateeka n'osettinga up embeera eyo n'oddamu mpola
so si kubeera rapid assault bwe tubeera bali ojja kunjogeza ebintu kati waliwo n'abakyala nga ye ali awo yakula mu nkula kwawaawa nga bonoogamba nti ali awo atyo tobola nti abakyala ate abo balwawo nnyo n'okusiŋŋaana abasajja basobola okubeera nti amufuna nti yooyo mulimu abakyala mungu bwe yakolanga baataggulukuka bata nga baata omukyala n'obeera nga olaba ejjiika ezungira mu kikopo webale nnyo omusiŋŋaana ng'olinga nga bwe banagamba nti kwata jaaga eyo ogenda oggyemu amazzi mu pipa n'olyoka ogiraba ti omukola mu pipa n'olyo nga gugwayo obugwe kati omuntu oyo ate oyo naye osobola okumusanga nga kugwa omusajja kubanga oba tomuwulira jjukira nti mungu yakola ekintu ekyo era nga oluusi ne weetamwa oyinza n'okumuvamu era nga totuuse kubanga jjukira nti ebisenge biri biba tebikwata obeera otaayaya butaayayo oti kati nagalaale kati weekanga tofunyeemu kati ate naye tafunamu bulungi kati ate bw'oba wakumufunyisaamu ggwe bano bannaffe omanyi ebintu ewaliwo abantu bannaffe abasiriwadde ennaku zino nga bo ye ne baba tanyumiddwa ayagala kunyumisiza oba ntegeerekeka ng'ayagala anyumisize munne most especially kiri nnyo okufa abasajja ennaku zino olw'okuba tonyumisizza tonyumiddwa oyagala gw'onyumirwe kyova olaba nti abamu ennaku zino batandise n'okukola ebitasaana mu mbeera eyo kubanga ayagala gwe okunyumisiza n'ekyokukola aba takimanyi bulungi nnyo kati olw'okuba nti ayagala gwe okunyumisiza weekanga akoze ebitasaana basanga bakkakkanye watakkakkanika nebitanyuma yasigala tanyumiddwa kubanga toyinza kuŋŋamba nti onyumirwa ng'okoze bitasaana so nga ate ogwo omuzannyo gwa mwembi okubeera nga muli mu kikolwa nga munyumirwa buli omu n'ateekateeka munene mutambula nga muli mu mbeera eyo bwetyo kati n'osanga mu mbeera eyo bwetyo kati ate mbadde nkyaliko oli gwe nakuyise kwawaawa kati bw'oba oli muteeketeeke omusajja omuteeketeeke obulungi omanya embeera buli embeera gy'osiŋŋaana tolina giyitamu otya n'otakola ate biri ebitakoleka bye mbadde ngezaho okugamba waakiri n'okwata ku luguudo lw'embalala kati okwata ku luguudo lw'embalala omanye oluguudo lw'embalala olwo lwagonza ebintu ogira bugize oti kati oyo oba omusobodde awo kubanga nga bwe nagambye nti ziba nnyonyoogeze n'omunyonyogera yogayoga nga nayo yemezze lwakuba nti ebintu ebyo nga bw'ogambye n'abakyala yadde wagambye nti bali nnyo ku sayidi yaffe naye n'abakyala abawala b'ennaku zino bannanga abawala b'ennaku zino nabo basusse obuteefaako